fix it. Every track I get, I'm gonna fix it. My God, don't ever miss me. I'm gonna win some love and never dream, baby. Somebody get me the light again. I'm trying to give you love. I'm trying to give you love. Somebody get me a light again. I'm trying in the love. Your love is not that we Oh God, that's sweet like you. I'm stuck in love. Sweet like sugar cane, take away the pain. Love me, don't delay. Soft like sofa Bishop analysis. Alimu Yesu arogebwa naye. Kwamba Bishop Olumala ng'akuwa kazi ng'agamba fire. Fire. Mojja tuli obedda mweraga ne basinga ko. Akati obedda tweraga ne bani? Naffe tujja ne fire. Fajja. Akati bwe muba mujja na kino kankikubuulire abaana bange ab'obulenzi nga tebannakwata ku kintu kyonna nga ne muwala wange namusoka akyali wano ŋŋenda kusaba omukungu mukama waffe akozesa Sharita abe mukiibu abeeko ebigambo byatuusa mu mukolo guno olwatuusa obubaka bw'abakama ba Sharita ate bw'amaliriza atuyitira ow'ekitiibwa Ssebwana ow'essaza lino atukyazizza mu Busiro abuuze ku bannabusiro bonna ababuuzeeko we tunaamaliriza ebyo nga ne Sharita naye adde Namayumba nga tulinda ate mmeeya w'ekitundu w'anaatuukira ab'ebirabo binaabali tuwulire ekigambo kye kyatuusa ku mukolo gwe. Abagenyi ba Jeff ne Sharita ekisooka njagala okuyozayoza Sharita ku lw'abakama bange olukiiko olufuzi wamu ne bannange bwe tukola ku TV ya Delta. Sharita tukutuusa badde babadambuza wano nti Sharita ngoze ku mukolo gwe nemugaa Sharita oyo mukyala nnyo era Jeff ofunye omukyala ddala, mukyala omukozi, mukyala omumalirivu. She's a very determined lady when it comes to work and making decisions. You only bear with her with one thing: she's a plain thinker. She will tell you her mind. Kati gw'omanyi bw'oddiringa nakyo naye ng'agambye ekyo kyo kye mumanyiiko mu mirimu gyaffe. Sharita tukwebaza. Jeff tomugaana kukola, muleke tukole tujja mukuuma ngera bwe tubadde. She's a team builder. Fewaffe ku Delta, she brings everybody together. Much as programs eziyinza okuba nga zijja ku weekend naye tekikwewuunyisa kumusanga nga building abantu bona okubazaamu amaanyi n'okubeera wamu. In spite of anything, Sharita will always be there. Abategese omukolo guno, taata sanyusa okulaba, maama, mwenna banange mwenna abavudde ku Delta TV twebaziza nnyo. Ba media mwenna, all the television stations here, mpapula z'amawulire radios mwenna, thank you for all the support gye muwadde Sharita. Tubagaliza obufumbo obulungi. I know Sharita, you'll do it, you'll make it. Ajja kikola. Abalongo bomba bagaliza wadenze banema. Nemugwangu wadde mutono nnyo, njagala okutwala omukisa guno kuyita mukama wange Ssebwana naye ayogereko gye tuli. Naye nkakasa tajja kunyiiga kubanga kino kyonna kitiibwa kya Buganda. Abange tukube engalo ez'amaanyi, ekitiibwa bakireese. Atukubiriza obutaweebuula lujja n'omukolo ogw'ennono. Nkakasa ow'ekitiibwa Ssebwana tugezezaako okuwumbawumba. Era tubweyanga obadde bwatupaalako nnyo. Nkongo ogabbe mukibi tugezaako okubuzza. Ekiridde Shani mame tumutonedde ekirabo kya mmotoka yiye eryawo ku lulwo. Abange tukube engalo. Abadde nga tosigadde ku ntebe zituula nnyo nnyo. Sharita gy'otaabadde mu nnyumba taata yatusalira omutwalo gwa pikipiki. Kituufu.
omutwalo gwa taata pikipiki iri tugireese. Abange tukube engalo ab'emmamba n'akalulu. Epicha ezisinga ziri ku masiteegi za looni. Nannyini bw'omusaba kaadi tagirina. Bw'omusaba erisiiti tagirina. Kuba picha avuga yaki? Ya looni. Erisiiti za taata zonna ne kaadi yeyo ne namba plate yiyo kweri byonna tubikwasiza taata. Era abiina mukulu wange si bwe kiri. Shaita watabadde. Golokoka obubire ku batuuze bakakase nti ddala twafunye eryaffe. Okuzaala kujagana nga bw'ozadde tali wansi wa kabambali ya poliisi. Balokole badde bawonye mu kyaki bajja kuvuga epikipiki be banaamanya. Kasita yeyatula obulokozi. Taata kkiriza Shaita watabadde. Ab'engabi abamuyonsa twabaleeteddeyo nosubulayi nzirugavu eryabo. Tukube engalo ez'amaanyi. Netugamba nti emmamba eno engeri gy'ebeera ennyo mu ttosi. Naye nayo bw'evaayo eba yeetaaga okunywa ku mata. Ne taata tuleese nti bayonke ku mata. Weewaawo. Ssebo taata kkiriza nti maama ono mulungi. Moses Mokomani. Honey, are you having a good time? Moses Mokomani. Honey, are you having a good time? Yes. Thank you. This is your favorite song.